Omulungi ali ku Our Story TV tukwaniriza. Osibye tassebo osibye tenyabona. Tuli fenna. Obudde buno munange tuli baddembe era tuli ba mukisa nnyo nyini ddala okuba ntukubuuza oyogera naffe ng'oli mulamu. Nga bulijjo omulangira akalimage gange. Olunaku lwa leero tusinkanye nate omusajja omu ku abo munnaffe abavuddeyo n'agamba nti nno ayagala kuba nti ekintu akikwata mu ttaano atwale eggwanga mu maaso, maybe ebiseera eby'omu maaso, Uganda y'omu maaso nga tugyesigisizza abavubuka. Sebo nsasa okulabako nate. Nange nsasa okusinkana Sebo. Ugamba otya? Ndi bulungi mukama wange. Nasemba kuwulira ng'ogamba nti oyagala kwesimba kuba pulezidenti w'eggwanga Uganda. Yes Sebo. Amannya bakuyita ani? Amanya nze David William Magezi. David William Magezi. Yes Sebo. Mpangalira mu bitundu by'e Nakawa. Nakawa? Mbadde gy'ozaalibwa oba gy'owangalira? Siwezaalibwa gye mbadde mpangalira nga nsoma. Nga nsoma e Makerere awo ku Mubuzi. Okay. Naye nga nzaalibwa Namuŋoona. Namuŋoona. Okiwa Kampala wano? Namuŋoona awo. Nenzikibwa ebbira ne musajja muganda Sebo. Ebbira ne Matuga? Yes Sebo. Wow. Wasomako? Yes Sebo nasomako. Mpaka wa? Nasoma mpaka e Makerere. Ne mmaliriza ne transport engineer Sebo. Nasoma omulimu gwe bayita human resource oba okulembera abakozi mu bitongole. Yes Sebo. Kati akulembera Bannayuganda? Abannayuganda nsobola obakulembera nasazeewo nenva ne nesobolayo. Ne ngamba Abannayuganda omuvubuka abadde alina experience mu bukulembeze. Sisobola kutuula nga ndaba ebintu tebigenda bulungi mu ggwanga. Obadde okulembeddeko wa? Nkulembeddeko mu biti bingi mu bulamu bwange bwonna obw'okusoma. Okutandikira mu primary nali mukulembeze Sebo. Weeyo? Mu Hands of Love. Hands of Love. Yali orphanage Sebo. Oli mulekwa? Yes Sebo. Abazadde baafa taata saamulabako. Taata yafa mama nga ali lubuto. Bambi. Mama yafa ndi wa myaka 7 Sebo. Okay. Ngendako ku street ne kasista kanga kato. Wako ne ku street? Yes Sebo taata. Oli street kid? Ndi street kid. Yes Sebo. Former. So okuva mu primary? Okuva mu primary era secondary. Ekitongole ekyo kye bayita Hands of Love. Ne kinyambako era ne kinsomesa mpaka senior 6 Sebo. Mu senior 6 egituuliddewo eyo? Nagituulireyo Mayuge tekyali essomero eryo lya Hands of Love teryalina sitting center ebiseera ebyo senior 4 ne 6 naye nga lirina branch endala eryo Mayuge likulembera Bishop Elijah Sebuchu. Mumanyi? Yes Sebo. Kakati bw'otuula ne bakwa certificate? Ne bampa certificate. Munoyita? Nayita Sebo bulungi. N'olagawo olwo? Ne ngenda e Makerere wenva ku senior 4 nakola bulungi Sebo. Senior 4 ofuna mmeka? Senior 4 nafuna second grade. Wow. Eyana mu 3 Sebo. Ana mu 3? Yes Sebo. Okay, kati wova n'ogenda mu HSC? Ne HSC era ne ngikolera ku Hands of Love Sebo. N'ofuna mmeka olwo? Ne nfuna points zaali 10 Sebo. 10? Yes Sebo. Kati zikukkiriza okuyingira mu institution ewaggulu? Ey'amaanyi Sebo. Olwo n'olagawa? Ne ngende Makerere Sebo. Makerere eki? Makerere University Business School na applyinga ku main campus. Ne bangamba goli wa business. Oli wa byanfuna. Yita Mubuzi? Yes Sebo. Ne bangamba genda ku Mubuzi. Makerere University Business School Sebo. Bw'otuukayo? Wentuukayo. Sibadde wa bulijjo Sebo mukama wange. Bayizi banange mbakulembedde ne beewuunya. Akalulu akaasooka nze kyantwala ku university ng'omwana omunaku. Ng'omanyi nti ogenda competinga n'abaana abazibwa ennyo abava mu masomero ag'ebbeeyi. Nga mukama akuwadde omukisa. Bwe tunaafuna obudde nja kunnyonnyolamu ntuuka nkya ku university nze mulekwa ng'ekitongole kyali kitukomya ku senior 6. Katonda yanviirayo ne nfuna omuzungu eyankwatako. Olimu omukono gw'abazungu kati? Yes Sebo. Ne bannyamba nangamba ngenda kukuweerera university. Naye byonna kuyita mavivi kusaba ndi musajja mulokole Sebo. Yes Sebo. Eggwanga mwaga mutike mbalokole? Abalokole bafuzi? Eggwanga tetwagala liteeka mu balokole kuba wendeeta ekyo mba ndeese sectarianism ekyafekitinga eggwanga lyaffe ebiseera ebyemabega era wosoma history w'ebyobufuzi nti weŋŋamba nti eggwanga ndireese mu balokole awo mba ndeese enjawukana mu madiini mu ggwanga. Naddala ti n'obwenkanya oba obuleese oba onosobola okufuga? Nsobola okufuga taata. Ng'oli mwenkanya nnyo? Yes Sebo. Omulokole asobola okufuga eggwanga lino Uganda? Yes Sebo. Bayibuli egamba nti omuntu wa Katonda wafuga abantu ba Mukama bajaganya. Naye omubi obwakabaka bwa sitaani wafuga abantu ba Mukama bakaaba. Tubadde e Makerere University Business School. Yes Sebo. Oga nti oyingidde first year? Oli fresher? Fresher. Ne neesimbawo Sebo kuwa GRC. Ng'oli fresher? Yes Sebo. Mu kirasi yange nga y'abaana 7 human resource management. Yes. Naye omuntu gwe nali neesimbyewo naye ng'ava Mengo. SS? Yes Sebo.
bamuyita His Excellency Waswa Christopher former guild president kati nenesimbawo naye nga sirina obbi ne ogino mu kirasi tera gwasoma naye ng'essomero lyendavaako eggwanga teririmanyi ku baana lusanvu tolina obbiwo ali ku mubbi nga tewali n'omu ntunula bwenti nengamba ngenda kukola ntya naye nga obukulembeze okwagala okwo okwokukulembera abalala kukuli mu mutima mulinga akanesimbewo nga sitidde ssebo obuvumu tebutandise kati taata ezebo yesebo kali wesimbawo nenesimbawo abaana ne banziba bakubba banziba akalulu mubuziba bakalulu mu kirasi awo banziba nali sibitegeera nze mmanyi ngenda kujja njogera oluzungu lwaga abantu bamatize abaana bamatize ne banziba akalulu nenkaaba nengenda ne petitioninga wena petitioninga ne bampa advise nga mumanyi akalulu obudde buweddeyo katukuleko jagezaako ekisanja ekiddako ebyabesije tugende mu maaso sebo nengamba kale nembeerawo mu maziga ngamba kale kankireke nengezaako ogwokubiri sebo sekendi ya sebo era newesimbawo ngaani nenesimba wera ku bwa GRC sebo nempangula sebo akalulu nakawuuta buva nayimirira mu kirasi nenjogera n'abaana nembakakasa mu lulimi ki mu lulimi oluzungu sebo olumanyi nnyo sebo how are you I'm so fine I'm very fine Magezi David Williams is my sober. What did you study? I did Bachelor of Human Resource Management. Okay. Yes, sir. Mwekali sebo tata. Siri wa bulijjo sebo mukama wange. Katuli ku MUBS. Yes sebo. GRC oli mu second year. Yes sebo. Otandika olwo. Ntandika. Wenva kubwa GRC. Ngamba ngenda kubwa guild president kulembere somero. Okembere MUBS. Makerere nji kulembere sebo. Gwenkana nange. Obumpi. Musajja wange. Nga tonna ntegera siri muntu wa bulijjo nno. Noga ogenda mu GRC. Ngenda gikulembera. Guild president. Nga munange wetuli mu kirasi yemu naye obwa guild president abwagala. Ye His Excellency Waswa Christopher. Nga tulina okugenda ku consensus, tulina okutuula. Kirasi tugigabane. Jukira twesimbawo mu mwaka gwa kumeka? Gwa kubiri. Nze GRC. You already yali GRC mu ya 1. Yes. Kati twagala bwa guild defembi. Mwagala bwa guild mwembi. Omukola mu kyolwo. Nga tulina okutuula wansi. Mutese. Ne tufuna ba lecturer ne boogera naffe. Bagamba mwena muli bakulembeze balungi. Mwena tubalabyeko. Kati mwino okwerondako omwe abakola ki? Abakwata ekifo. Abakwata ekifo. Bagabera yani. Waswa nga ali mu nupu. Nze ndi mu UID. Oli mu gundi muna Democrat. Amuganda yanga Democrat. Bali bamanyi abo. Nakati bamanyi. Mu masomo institutions. Nolo kubebe obufuzi ku mainstream politics. Bagenda babyonoona. Naye nga wali mu musingi. Yes. Bali baguluminga bakulembeze era kati gwe musingi gwe twasanga mu Makerere ne tusitukira omwo ne batuguluminga kati nga ye nze ndi wa UID wa nupu kati nenda banganze wemba nzikiriziganyiza naye sagala esimbirewo mu nupu yesebo lwaki nganze njagala muwagire nga tulina otutuuka ku consensus tulina toyaga muwagirya mu nupu lwaki nga nupu ogitya kiki nali sigitya naye ebiseera ebyo okusinzira university bwogiraba eya Makerere eyo mubuzi nti woba muyingidde Makerere mulimu divisions ezebyo ebipate ebibiina nti okusinzira osoma emyaka egibaddewo egyedda nti abaana babadde nga bakulembeze mu abwagirudi bava mu UID kuba etwala okuluminga n'obuti yaliwo yali ekyali mpya naye kati ng'abaana bano abayingira balina ebbugumu eryo nti ebweru wano mu central numpu ebuuminga nnyo erina ku maanyi kati bajja naga amaanyi mu university naye nga UID gasappulesinga tubakwata netulondamu abakulembeze ne batandika obbaguluminga ne bababuulira GRC yani kosirida yani okola ki abaana obweyagala bakuwagire mukola ki mutandika mutya kati nze wonnayingirira kati namugamba nupu eyo terina misingi nze ndaba tesobola kuzimba mukulembeza iza kulembera Makerere eno nze nkwagala eno UID nze nkukubire campaign owangule wemba nze wakavaamu nkuleke kuba ya wano wabeera GRC yattu nembeera GRC kati nze nsobola okukulekera naye okuwagira njagala ojje wano mu UID yesebo nagamba tyolo nagamba mukama wange oba osazeewo kuba nze nalina influence nene nnyo mu Makerere omwo mu luzungu bakiyita demagogic orator kiki ekyo kitegeeza omuntu akuguse mu byobukulembeze mu bya politics nga nsobola okukunnyonnyola n'enkukkirizisa endowooza yange n'okkiriza era namukkirizisa endowooza yange n'agitegeera ne mugamba nti tetugenda wangula kalulu wali ne mubalira
ndi analyst mulungi nnyo mu byobukulembeze sebo kali nga mugenda ngakkiriza jja muyiwaidi ngakkiriza jja muyiwaidi nga gwamuwagira nga tuwangula akatutu sebo akajerasi aka guild ye sebo mwaka kyogo omwaka ogwa bbiri gwabadde gwa 2023 ye sebo kati bakutikkira ddi nze bantikira 2025 mu January awo nakamara sebo Makerere oli graduate mu pya ye sebo nakamara nakagraduate ngano mu January kati obaddeyo nogati nomazeeko university ye sebo kati ke kaseera ye sebo obadde mukule muli bakulembeze mu bayizi ye sebo kati oyagala ngoma nnene ye sebo gwanga Uganda eggwanga lino Uganda obusungu obujjawa si busungu taata kwagala kukulembera abantu bona kukyusa bulamu bw'abantu anti olwokubanga olina ekikunyiiza kyozza okutereeza ebintu byenziza okutereeza bingi taata ebisumbu eggwanga lino ng'obwavu obubbi bwa ssente z'omuwi w'omusolo obutawa bantu saavisi zaabwe obutamanaginga gavumenti bulungi kati ebyo ebintu ebyo nze bisinga okuba nga binyuma ku mutima nti abantu baffe baavu tugende ku kimu ku kimu bugamba obwavu olina banka ya ssente wogenda obbawaabwa ssente buli omu ave mu buwaavu taata si banka ya ssente era sirina ssente zengenda kuwa buli omu kali olina nteekateeka kyegenda bava mu buwaavu enteekateeka gye nnina njagala ogikwanjulira yange era egenda kyusa obulamu bw'Abannayuganda enteekateeka esooka okujja abantu mu bwavu twetaaga okuba nga gavumenti einvolvinga mu kukola bizinesi yenyigira mu kuyamba abantu okutandika n'okubayambako okuba finansinga kikyengezaako tegeeza nti abantu wetuba twagala bayingidde mu money economy bayingire bafune ku ssente bazikwateko tuba tulina obbayambako nga gavumenti kuba abantu baffe esawa zakakati tetubasomeseza kimala tetubawadde kusoma kumala gavumenti eno tewadde bantu baffe kusoma kumala erina bonna basome nedda bonna basome wakujabula nti ebintu byaffe curriculum yaffe eri funded by USA nti abantu bano tebatukkiriza kubeerako bintu bye tusoma biffe twetandikira ekintu ekyomulamwa ti gavumenti yaffe tetaddeemu maanyi kusomesa bantu ba andizone esomesa nnyo theory nti theory eyo tasobola kuyamba nti oba nga goli wa andizone nti theory wosoma omungi takuyambako ate ne gavumenti tetaddeemu gavumenti erina okukola ebintu bibiri nti gavumenti ejja okusomesa abantu ne bajjamu obutamanya abantu ne bamanya ekyokukola nga batandika bizinesi zaabwe nejja okubayambako okutandika era bizinesi ezo neteekawo emisolo emitini ng'omuntu afuna akasente kateeka mu nsawo afuna akasente kawereramu omwana afuna n'akasente katereka ku retirement kaneyambisa nga takyalina maanyi yesebo obusungu buli awo babavudde mu bwavu abantu bafa babavudde mu bwavu era entegeka gye nnina ssebe ey'okujja abantu mu bwavu nnene eno Uganda gye tujja olaba yesebo abantu abasinga obungi ennyo balimi yesebo tuli balimi yesebo an agricultural country exactly akati buganda ogenda kujja omuntu mu bwavu omulimi ogenda mumukolera ki okulaba naye ava mu bwavu omulimi nina enteekateeka ye President Museveni sijja gamba nti talina kyakoze alina kyakoze ne waliwo kinene nnyo ekyokugatta ku ggwanga lino nti yaleeta 4 acre model naye nza ideology yange ngamba nti 4 acre model tesobola kujja abantu mu bwavu lwaki lwansonga abantu abalina ettaka mu ggwanga muno batini bakendedde kati gwena teekateeka kyawo nti gavumenti eno erina okujja negulira abantu ettaka nti sente roza teziriiwo abantu tebasasula musolo enteekateeka gy'olina yesebo ogenda kugulira abantu ettaka bannayuganda abantu wentandika obbagulira ettaka ne libeera communal nga si lya bwannannyini lya gavumenti nentandika okubagamba nga ndi partition nga eka 10 ku 15 awo omuntu aba asobola okulima emmere ey'ekitundu ekyo abantu ne basobola okufuna emmere gye balyako abantu babasobola okutundako babasobola n'okubeera n'akasente buli batunda bafuna emmere ey'okulya n'ey'okutunda akasente kababeeramu ogenda bagulira ettaka ye obawe ika bagati no ekyalo kino kimire wano ekyalo kino abantu ono gundi ne gundi ne gundi bagenda kukulira ebyobulimi nti mbawa eka 15 bagenda kubeera nga balima kino na kino na kino mba supporting mbawe ebijimusa kati abantu abo jukira bwoleeta ebyobulimi mu kifo buli woba empoweringa ekifo kikula sente zijja baagala okusuubula ebyo bye balimya abaagala okukola ki akatale kaba kagejja buli akatale kagejja sente zeeyongera okubeera mu kifo ekyo enguudo bazikola ebizimbe babizimba infrastructure zikula ebyo bikoppawa muganda wange ensomya ideology taata nina ebirowoozo bingi
ideas and purpose to influence behavior. That is ideology. Exactly. Ne obikopa because olina okuba ng'omanyina gy'ogijja noga wano yakolako wano n'olwensonga eno wano ejja kukola kyekikozeeko weekyo ekyo ekintu tulabya ensi ez'amaanyi nga America nga Netherlands abatadde amaanyi mu byobulimi naye bw'otunuulira abantu bano gavumenti yesinga omukono omunene mu kulima kwabwe. Yes kyagala okola ekyo yesebo onookisobola. Ngenda kukisobola taata, nina obumalirivu bw'amaanyi. Awo tuli ku bwavu okubujja mu balimi bonna ate abasuubuzi bali bakaaba influence because ebityamu weebale abasuubuzi ekisinga obbanyiga nti musolo gwe bawa mungi amaduuka basasula rent mungi nti nze enkola gye ndeese eriwa nti nze a mixed economy yeyo ideology where the public economy where the public sector is going to exist with the private sector. Kichengezaako okutegeeza public sector ye government intervention okuteeka okubuilding enterprises okuzimba abantu business bwe banaakola infrastructure neyingira mu business okuyambako abantu. Private sector be bantu abatandikawo business zaabwe. Kati kikyengenda okukola njagala bayamba bonna webaba nga bannayuganda bannensi okulembera eggwanga lino njagala kutandikirawa abasuubuzi omusolo gwe basasula mungi. There is no value for money. Tebali bwezigenda. Exactly. Nti gavumenti wojja abantu n'obasaba ssente teekawo emisolo nga tegibanyigiriza n'ekirala jangu oregulating renti gwe basasula. Abasuubuzi abo bola bateeka ssente nnyingi nnyo mu renti. Sebo natundako nayiribako mu dduuka eyo wansi naye nga edduuka limu lya miliyoni nga 7 naye nga bali partitioninga naye nga abantu basasula miliyoni 2 ebizimbe by'abantu kuregulatinga. Gavumenti wetandika okugula ebizimbe bino kuba kinoomu eba regulatinga. Gavumenti egula ebizimbe eyange egenda kugula ebizimbe yeetaaga obigula okuva ku bannansi banakkiriza obbitunda ate nga lwaki tebabikkiriza nga yegwe gavumenti. Oteekawo embeera olina okugiteekawo olw'abantu bo bonna okuba obulungi. Kati w'otateekawo mbeera oba oli ywe capitalist nti gwoyagala abamu babeere bagagga nnyo abalala babeere baavu. Abaavu banyigirize abagagga banyigirize abaavu andi bagabe bafugika abaavu. Ate kati oba toyambye eggwanga bw'oba oleese mukono gwa kyuma kukuumira mu bantu bo mu butamanya na butedevelopinga. Bw'oba oyagaliza abantu b'eggwanga lyo n'eggwanga lyo ng'olyagala likule olina okutandika ng'abantu bonna obaagaliza. Okitegeera? Si kwagala nti si kufuga kufiirawo. Eyo enkola gy'ogamba nti abaavu bwe bafugika yenkola ey'abadikiteeta nti ye azze kufuga mpaka bw'alifa. Gwaga ebisanja bimeka ye? Ebisanja njagala bannayuganda bampe ebisanja ebi 2 emyaka 10. Emyaka 10. Onoba okyusiza eggwanga njagala mbe nga ndikyusiza emyaka 10. Nkola eri democratic oba enkere yeri ya Mao Zedong? Enkola eri democratic sebo. Eri democratic muganda wange. Okay. Atwogedde ku Uganda gae tuno tuli balimi, twogedde ku kulima, twogedde ku ate waliwo kibayita okulunda. Tulina abalunzi. Tulina ab'embalala, tulina aba acholi abo balunzi. Bogenda bakolera ki? Kati kyenjagala okubakolera abalunzi entegeka nina nnene lwa nsonga nti w'olaba abalunzi abasinga okulunda ente, enkoko, ebintu bwebiti ebisolosolo nti beetaaga akatale k'ebintu byabwe. Akatale kakyali wansi. Otunulira amata getuproducinga mu Uganda Uganda yokka ekonsumingako kitini nnyo ku kyetuproducinga nti twetaaga okunoonya akatale. Omanyi nti okibadde okimanyi nti mu Uganda wano waliwo abantu abatanywa mata tebaganywa nti lwakuba tebaganywa naye nga tebalina kasente kagula mata. Bwavu kyengezaako okugamba nti w'olabira abantu nga batandise okuimprovinga obulamu bwabwe ng'okunywa amata tekyali kya bbeeyi ne kati omuntu agamba kanywe kata mbonyebonye nnyo kiba kitegeeza obwavu bungi. Twakatuuke ku level ng'amata kintu kya bulijjo omuntu okunywa amata mulwadde na mwana muto. Exactly. Kati agamba buli muntu abeere ng'asobola okuganywa. Omuntu ng'anywa amata ng'okugula amata sikya kati eyo enteekateeka njagala ngitandika ogireeta nga ndi muvubuka muto. Akatale ogenda kajjawo? Akatale bwekali policies okola policies noba ng'abantu bwe tuba exploitinga okujjako okweyagaliza okungi okuli mu Uganda yaffe kwenzizenze Magezi David William okulwana nti abantu ab'olubatu bwe bati beeyagaliza nnyo naye ng'ebintu ssebo bikoleka mu Uganda eno. Mukama yatuwa Uganda ng'erimu buli kimu eno Uganda gy'olaba nga bw'ogambye nti tulina eby'obulimi Uganda
agriculture sector ye backbone ya Uganda. Ettaka lyaffe lirima, ettaka lyaffe likuza ebimera, ettaka lyaffe ddungi nnyo, season zaffe nnungi nnyo. Naye abantu ab'olubatu be baagala babeere mu buli kimu, mu by'obulimi obasangeyo, mu bukino obasangeyo, mu kino obasangeyo. Ekyo mu luzungu mu lunyaanyimbe tukiyita kleptocratic government. Kleptocratic government. Plutocratic government. Ye government enyunyunta abantu ey'olubatu. Nti bo tebaagala bantu bakulaakulane, baagala bo babeere nga bo be bali mu kimu. Naye woba oyagaliza Abannayuganda, ng'oyagala Uganda yo, ng'olina omusaayi, olina okubeera nga abantu bonna oyagala babeere. Nze neeyita egalitarian, nzikiririza mu bumu bw'abantu mu bwenkamu, okwenkanankana kw'abantu. Nti gwoba osobola okugula empale, lwaki omulala tagigula? Oba osobola okugula engatto n'onyirira, lwaki oyagala olabe munno ng'ayambadde ebituli? Okwagala obwenkanyi obwo buli muntu abeere nga yeeyagalira mu ggwanga lye. Kisoboka ekyo mu Africa? Kisoboka ddala. Kyendeeta era Abannayuganda njagala obbagamba bampagire banzikiririzeemu. Oli myaka gya kivubuka? Oli myaka emeka by the way? Nina emyaka 27 ssebo. 27. Oya kufuga ggwanga Uganda? Njagala kufuga ggwanga Uganda. Erimu abantu obukadde bukonokiza mu 50. Yes ssebo. Abavubuka basinga obungi. Yes ssebo. Mu ggwanga lino. Yes ssebo. Bo olina nteekateeka ki eri abavubuka? Basomye? Yes ssebo. Bafuwa oluzungu? Sure. Ne tebalina mirimu? Yes ssebo. Ogenda bakolera ki? Abavubuka enteekateeka yange nga bamaze okuneesiga okumpa obukulembeze bw'eggwanga, abavubuka kye njagala okutandikirako kuteekawo industries nga za gavumenti. Amakolero? Yes ssebo. Nti amakolero ago ge gagenda okuwa abavubuka emirimu, businesses eza gavumenti zigenda okuwa abavubuka emirimu, era njagala okimanye nti government is the best employer. Naye ate nga batini nnyo beewa. Batini nnyo beewa lwa nsonga abantu beeyagaliza nnyo nti gavumenti yaffe tulinamu kye bayita baghost worker. Ng'omuntu omu afuna ssente z'abantu nga 20, omuntu omu afuna ssente z'abantu nga 50. Twandibadde at least eggwanga lino eriyina abantu abakunukkiriza miliyoni 5 nga tulina at least abantu abakola mu public service nga kadde kamu n'ekitundu ku bubiri, ate nga bonna bafuna omusaala. Naye osanga Uganda ng'omuntu omu afuna omusaala gw'abantu nga 15. Kati abavubuka ogenda okuteekaawo? Abavubuka basomye nti njagala gino emirimu omuntu leka kwewa ssente nnyingi nnyo ng'oli mu ofiisi. Gavumenti ekuwa emmotoka, ekuwa amafuta, ekuwe house allowance, ekuwe communication allowance, ng'abantu bangi tebafuna mirimu. Lwaki egyo emirimu tetukendeeza omusaala gwabo ne tugezaako okuwa abavubuka emirimu? Emirimu mingi gye giri mu gavumenti, naye abantu ab'olubatu be bagifuna. Oli ne yeeyagaliza nga abamu bagikwata n'ogikwata gugira gubeerawo. Muwala wange anaatera okuva mu university basome bajje. Ekyo kye kimenyeza Uganda. Nepotism, tribalism bye bisinza okumenya Uganda eno. Kati abavubuka kiki njagala obbakolera nti abavubuka ngenda bajja ntya mu kubeera nga tebalina mirimu nga basomye, nti njagala okuteekawo business za gavumenti. That is government intervention in business. Gavumenti eno wejja n'etandika okuteekawo emirimu abavubuka bakola. Abavubuka njagala ntandika obbawa amagezi ag'okulima, ng'era we mbateekamu akasente mbasomese. Nti w'omusomesa ategeera muntu ne wamuwa ssente nga musiru agenda zirya akere ku makya ajja kusaba endala. Kati tasomye biki bye sisomye muganda wange, nkoze human resource management. Omanyi bye nkola human resource management? Consultants omanyi ze nakola? Nakola consultants almost 28 okuva mu mwaka ogusooka mpaka ogusembayo. Nsomye buli kimu. Industrial psychology, nensoma ku kikula ky'abantu, nensoma ku by'obulimi, nensoma ku ki, nensoma ku economy. Kati ebintu bino mbitegeera ssebo bulungi. Akati already office ogamba okuba abavubuka zirimu abakulu n'abakadde. Bogenda bakolera ki? Ogenda bagoba badde mu kyalo? President Museveni we yajja mu bukulembeze bw'eggwanga mu 86 87 amazima gali nti njagala okugamba nti yakonkwalinga public service. Tiyakola ki? Tiyagikonkwali teyagikwata bulungi bw'ati. Nze mu ndowooza yange nti President Museveni amaanyi agasinga yagateeka ku security ya ggwanga, kuba ebiseera ebyo abantu b'eggwanga bali topod, bali batawaanyizibwa, bali basumbuwazibwa, bali tebeebaka lwa security. Ng'omuntu amagye gakeera ku makya ne gajja wano ne gatwala ebintu byo ne gatwala buli kimu, n'aleeta sanite mu magye, n'aleeta order mu magye. Kibaita eunomia. Bakita batya? Eunomia. Good order. Okay. Abantu ne baba nga bakolera hona, n'aleeta abantu nga bakolerera ekitiibwa ekyo nti wemba mu magye nina kubeera nga mpeereza Bannayuganda. Ekyo nkimusiimako. Nti amagye yagatereeza wadde waliwo obulumira naye tebulinga bwaluli.
Yes, yes. Kati kiki enjagala okugezaako okudrivinga nti emyaka giri egy'emabega we yajja mu bukulembeze abantu abazeeyizeeyi abakulukulu abali mu public service bonna yabasangamu buli omuntu wabula mu system ayiga okugimanipulatinga buli wawule wantu of becoming used n'otegeera nti kati kino nkisobola bwe nti nsobola okuyisa wano nsobola okuba enjawulo wano nsobola okuba enjawulo wano abantu abo President Museveni teyabakonkwalinga era ogenda mu public service n'ogenda mu Minister of Education oba Minister of Finance oba mune ogenda kusangamu abantu nga bayina olulayini olwo nti jjajjawe yakolera muno taatawe yakolera muno anko yali muno nti teyakonkwalinga public service abantu abo they are not employed on merit ya meritocracy. Soka gwaba kukyusaamu njagala kukyusaamu taata otekemu bavubuka ntekemu abavubuka abategeera omulembe guno abategeera weggwanga lyabwe mbuuza of course avubuka obayina oyina akaluka eggwanga lino yesebo abakadde obatwala wa wenjagala abakadde njagala basindika mu retirement taata yesebo Museveni agenderwa shula agenda awummule Museveni mwami Museveni agenda awummule ne banne bagende bawummule baweereze ekimala tubeebaze tutya twogere tutya tembasibe tobasibe ng'obasibira ki lwaki otunuulira obubi bw'omulala nga tonnalaba bubwogolooza waliwo omuntu atuukiridde mu ggwanga muno buli omu alina obunafu bwe okitegeera yagala abantu ku kiki abasobola abantu baappreciating ku kiki bakoze owagambe nti yesu okoze kino kirungi ne waliwo wano ekiganye kati kino ekiganye ndekanze nkimalirize wegenda owummule kati abakadde njagala bawummule saagala na muntu n'omu akwate ku mwami Museveni era mwami Museveni njagala omwashuwalinga nti beera mugumu mwami Museveni nze abavubuka nga bamaze okuneesiga mu ggwanga muno ngenda kukutwala mu retirement owummule bulungi nkuwe ne retirement benefits bulungi nnyo biyinza okuba byebintu ebimu ebyeraliikiriza si mwami Museveni yekka naye abakulembeze ba Africa retirement benefits nga mulimu ukyologeno gamba wemmala ngenda kuddawa sigenda kufuuka mwavu bizinesi zange zenkoze tebagenda zitwala ebintu byange byonna byetaddewo tebagenda bidemolishinga n'abeera mu bukulembeze asobole okukuuma byataddewo emyaka egyo gyonna kati nze njagala omugamba n'obagamba abakulembeze nti bambi mugende muwummule nze ngenda kuleeta policies nga zigenda okukuuma obugagga bwe mutaddewo obwammwe lino eggwanga gagga nnyo okuba nga lyongerayo mu maaso abavubuka twetaaga okwenyigira mu bifo byonna ebya gavumenti tuzuukuse so President Museveni abeere mugumu nnyo n'abakulembeze bonna n'abakulembeze abali togenda musiba togenda kukola kyo tunya bikolo byonna byakoze emisango gyakoze nayo lwagitunulira ng'omukulembeze twetaaga amnesty twetaaga okusonyiwagana exactly nti okoze wakola bwoti nti ye naye kale naye gyalina emisango gyakoze okusinziira ku nze nganze magezi saagala kujajinga mukulembeze wa ggwanga kuba ofuna experience mu bukulembeze ng'otuuseewo kyebaba bagamba heavy is the head that wears a crown nti gwoyinza n'okuba tomanyi kyokola olw'entebe n'obuzito eggwanga lino si lyangu okukulembera naye erindako omanyi ogamba emyaka 27 oyakulembera eggwanga lino experience yesebo batugamba normally is the best teacher yesebo experience ogenda ku benchmarking abani nga atabakati ogenda bateeka mu retirement ogenda kutulabira ku baani yesebo okulembera eggwanga nga bw'ogambye nti experience is the best teacher naye kale ate awo twavaawo dda katuliwa tukozesa magezi n'obumalirivu okwagala kw'eggwanga okufuga eggwanga tekyetaagisa experience sebo kitagisa ki kyetaaga kwagala ggwanga lyo just kwagala bwagazi omutima ogwo gwa patriotism n'ogamba nti nze wandandibadde nziba kino nedda sigenda kukibba abantu banaalyawa abantu banafunawo eddagala abantu enguudo banatambulira ku ki wobeera n'ogwo omutima okukulembera eggwanga era njagala okugamba abantu abatulaba nti tekyetaaga experience tewali yali abadde afunye alina experience mu kukulembera okujjako mwami Museveni nti ye abaddeko kati alina experience naye omuntu yenna tewali akontestinga kuba president nga alina experience kati gwe gyogamba experience y'obukulembeze njirina taata mu primary nali mukulembeze mu secondary nali mukulembeze mu university mbadde course leader nembeera GRC nembeera chairman akulira ebyokulonda Makerere University Business School. You think I'm an everyday person? Siri muntu wa bulijjo taata yesebo twogere ku omanyi otwogera ku kibaita humanity yesebo obuntu tutyo okufunya nnyo abakazi abolaba abawala yesebo mu nsi yonna ebasinga z'obungi basinga obungi ng'abasajja yesebo oba basaze okuwagira babagenda kuwagira olina nteekateeka ki eri first of all abakazi abawala n'abakazi yesebo
abawala kyenjagala okwogerako ebintu ebisinga obbi affectinga tugenda kwogera ku productive health. Reproductive or productive? Reproductive health. Kiki oyagala kukola ki kujjamu mbuto? Nti abaana abakyala ebisinga okubamenya obuzibu basinga okufuna mu kuzaala endwadde siriimu endwadde ezo ezijjira mu kwegatta byaffectinga nnyo abakyala. Abakyala bano nze kyenjagala okutandikirako ku bintu ebibanyiga nga bba abakyala nti abakyala tebabeereddwa opportunity zimala. Iyo ne baba 1.5 bagenda ku institutions oba aligning opportunity kijogaji batabawadde okuleeta nti abaliyo mu bukulembeze beerabidde bano abali wansi okitegeera nti abakyala ojjolabe percentage esinga okubeera ku malwaliro ojjogende mu malwaliro ga gavumenti gwe tandika okukola save genda buli ddwaliro olabe percentage esinga baba bakyala kitegeeza endwadde ezisinga zaffectinga nnyo bakyala. Kati abakyala njagala okwogera ku ndwadde eziba affectinga nsooke mbajjanjabe. Kandida eddagala weerire muganda wange eddagala weerire gavumenti gwe ki ekikuleeta mu gavumenti omanyi kye bayita gavumenti ogenda ddi baweera bwereere kyembuuza nja kubawa eddagala bwereere abakyala ngenda kubawa eddagala bwereere kuba ssente weeziri essente z'omusolo weeziri abantu babba tiriyoni 10 gwe kyogamba tiriyoni 10 tesobola kugula ddagala liwa bakyala kubajjanjaba kandida kubajjanjaba ndwadde essente bweziri muganda wange buli mukazi yenna alwadde endwadde ey'ekikaba ogera mujjanjaba ngenda kumujjanjaba mu ggwanga lino era bw'okuba kuteeka maanyi gange njagala kuteeka maanyi ku nzijanjaba n'obulamu bw'abakyala. Abakyala nakazadde b'eggwanga be bamaama b'eggwanga ogedde kuzaala abakyala abo abafuna embuto ne bagenda okuzaala musanya mugenda bakolera ki kutendeka basawo ba midwife kuba wa musaala mulungi abantu kankubuulire beesulira gwa nagamba abantu bangi mu gavumenti eno abasawo omusaala omubi obadde okimanyi genda osaakinge mu nsi ez'amaanyi wabo basinga otuteeka ssente baziteeka mu byakujjanjaba obulamu kuba ewali obulamu wabawo essuubi ewali obulamu wabawo progress buli kimu kitambula abantu bakola nga bali energetic baba n'essuubi mu nsi yaabwe naye endwadde ng'osobola okukola buli kimu nga bw'oli wano nga tolina ssente osobola okutambuza ebigere naye obulwadde bukwata buli kimu kuba buli kimu kiba kitandika naawe. Kati mu bulamu buno ekintu ky'olina okusooka okufaako bwe bulamu bw'abantu. Abantu baba balamu ebintu bitambula bulungi. Kati osomeseza ba nurses wadde omusaala musava abakazi baffe abazaala bo bakoledde ki abakyala abazaala ebintu bye beetaaga no si bingi bambi mother kit beetaaga omusaayi beetaaga okubeera nga bajjanjaba keyeeyo bya ssente eyo bya ssente ate nkugambye kati kankubuulireko muganda wange gavumenti abantu abamu tebamanyi gavumenti kiki nti ebintu bingi gavumenti eggwanga lino tusima ebintu tulina golodi tulina ebiyiriro tulina ebyobulambuzi esente zonna ziragawa z'abannansi. Gavumenti kiki ejja okukola ejja okugyawo obwavu ejja okusomesa abantu ejja okujjanjaba abantu ejja okugyamu abantu obutamanya kubwerere byeyina okukola oba lwaki weewayo okujja okulembera abantu nga tosobola kubikola ekikuleeta kukulembera abantu we lead by primus inter pares we are all equal but ovuddeyo gw'ogambe nti nzize kukulembera abantu oze okulembere kiba kitegeeza oze bba kulembera oyamba ebizibu ebibaluma totufuula Amerika nkutidde olabika gwoliko tontegeera noonyerezaako ntegeere gy'olutwala olabika otwala mu Amerika olwo n'okusingawo bisoboka ebyo mu Uganda bisoboka nze gwoliko nakolera internship ku parliament eyawo immanyi eya Uganda sebo immanyi buli kimu nti kisoboka nkirabyeko n'amaaso gange ntambuddeko Uganda eno oyogere ku kya parliament seze bafuna tezikuluma ezitya enyingi ezibafuna bapa kwa parliament zo zinnuma naye nte nkole ntya esabaza kati nkole ki anga ogenda kufuuka bukulembeze Abannayuganda be bannonda parliament ekisooka yeetaaga okukendeeza enamba eyo nnene 557 ababaka eyo enamba nnene nnyo wokalukiretinga bajeti yaabwe esobola okuzimba amasomero n'amalwaliro mu district almost 4 so ogenda onaba namba meka ababaka bameka ba parliament ababaka ekinene nnyo ababaka nga 205 hafu ogisuula ebbali njisuula ebbali infunze parliament bwenti bwemala ogikyusa ogifunza bwenti akasente ako nkase mu service delivery nkase mu effective management of government
teri kubba sente za mwamusolo accountability enjagala abasawo bafune omusalo gumala nsomesa abasawo bajjanjaba abantu nabo babeere basanyufu nga bajjanjaba ekireeta obuzibu linza n'okubeera nga siddagala eddagala baliteekayo obubbi abantu balibba ogenda bakola ki ababbi ngenda kubasiba wa mu makomera aga Uganda tewali makomera kyogamba bagamanyi bamanyiyo ki bamanyiyo ki buli mubbi ogenda musiba ngenda kusiba buli mubbi ate nze n'enkola empya njagala nkikugambe eriwa buli mubbi nze ekimanya bannayuganda nga sinze nze kabaako obubbi ngenda kukwata buli mubbi gwenkakasizza ng'ayise mu mateeka nga bankakasizza mukwate muteeke wali ku City Square buli munnayuganda awulira nga ayina obusungu bwe kibooko buli munnayuganda asooka kukakata kibooko yenkola gye ngenda okuleeta kuba kati abantu babba naye tewali consequences kade mwako nkugambye buli muntu gwenkwata ng'obba sente z'omusolo wano mu Uganda wano nze Magezi David William ku nnaku abannayuganda gye balabye n'enfa gye bafuddemu malwaliro ne accident zibeera ku nguudo ngenda kukukwata nkuteeke wali ensi yonna ng'eraba ngambe buli munnayuganda kibooko buli square awo buli munnayuganda gye kibooko alina obusungu bakulabe oswale nga tokyalina wosobola kutambula nga tokyasobola kukola tulabe oba abantu banaddamu okubba sente beetaaga kukuba kibooko beetaaga kusiba kuba bwe baleetera Uganda yaffe okudda emabega obusibwa dictator ate bwa dictator waawe oba oyagala okukyusa eggwanga golowooza ogenda waliwo kye beeta carrot and stick kiki ekyo okubeera nga okalubamuko n'ogonda okukulembera abantu obeera omugonvu nnyo ebintu tebitambula obeera okaluba nnyo ebintu bigenda kaluba naye olina okuwa carrot and stick ng'abantu togonda nnyo abantu bagenda kubba kati Mzee Museveni agonze nnyo kyovula abantu babba twogere ku kya ebyenjigiriza yesebo kubanga tulaba kati ebyenjigiriza okuva mu primary secondary university tumala emyaka 23 oli mu ssomero osoma byetusoma tusoma kufuuka baddu aba system olina teekateeka ki gye biri ebyo ekisookera ddala emyaka egyo gyonna egy'obuvubuka gy'omala ng'otadde mu kusoma naye ng'okusoma okwo tekulina kyokugenda kugasa kale kugasa sijja gamba nti tekulina kyekugenda kugasa kubaako kyekugattako naye obudde obwo bw'omala ng'osoma ebintu bingi ku byo ebitagasa buba bungi kati nze nteekateeka yiino ngenda kuleeta kye bayita hands-on education yeti eyo abaana tuzuula ebitone byabwe nga bakyali bato simanyi oba ontegeera mu firimu ebyo anti bituufu nno bituufu obeeta mu reality ngenda kubireeta abannayuganda nsaba banneesige ebintu bino ngenda kubireeta kuba muguno omulembe gwaffe byebintu ebitusumbuwa nti tusoma nnyo naye nga tetulina ebyokukola bitini emirimu tewali abantu abasome bangi nnyo naye tewali mirimu lwaki nti ebintu bye twasoma singa omuntu ava eri ng'asoma nga gavumenti weetekawo zi project ezigenda obbayamba mutandika eri okuba nga mulina zi project eza hands-on muyiga nga gavumenti mwebewa emirimu egizimba oba ogezaako okunfuna nti wekuba kuzimba nguudo ba engineer tandika obbatendeka nga bakyali eri tebekozesa abachina oleeta bakinga Kyambogo yatandika mwaka ki Makerere University yatandika mwaka ki omanya abantu ba engineer ba dokita beetadde wano lwaki tuleeta abachina naffe kati tulina okufuna ekyokulabirako nti bangi basomedde wano naye lwaki oleeta abachina ng'abantu obadde oproducing aba engineer obadde oproducing mu university bakola ki kiba kitegeeza basoma tebirina kye bigattako outsource abasomesa b'amaanyi kwata abantu baffe policies weeziri tukolagana n'ensi ez'amaanyi ezakulakulana edda kwata abaana baffe boolabemu talent abaagala genda obasomese baleete wekiba kikulemye okubatwaleyo bawa sponsorship ez'amaanyi baleete wano bakole enguudo zaffe leeta bali abakugu baprofesa beeyo gavumenti tubasasule basomese abantu baffe tusomese abantu abagenda obbasomesa tubeere ng'abantu bano education ono bagigasaamu kuba okeera kumakya n'osomesa aba engineer nga olina bangi naye nga contract ogenda ziwa abachina kiki oba okoze oleese colonialism okomezawo colonialism hands-on training nti abantu bano lwaki abavubuka tebalina mirimu nti basome nnyo theory njagala mulimu gwa office sisobola kukola ki njagala kwambala busuuti ku nyuma nedda oyina tandika ogwo omusingi kutandikira eno wansi sebo tulina bana bitone yesebo bo oyina nteekateeka ki kubanga ndaba kati ogenda mu bitone kati yesebo bo oyina nteekateeka gy'olina banna bitone nina enteekateeka nnungi olaba Alex Mwangi kye yaleeta kino ekya comedy store
tekyetaaga kubeera confined ku ye yekka. Zimba theatre. Abannayuganda kyembalabyeko Abannayuganda baagala okusanyuka. Ebintu bingi ebibamenya ku ebyokukola babiina sente bazijjawa ze bagenda ne bakyagala weebale kyoyogedde nti stress. Abannayuganda ebintu bingi ebibasumbwa n'ebibamenya naye okwesanyusa n'okukakkanya weiti y'ensi eno ebizibu by'ensi eno ebitaggwayo amba katugende tukyakaleko kati ebyokucyakalyamu bye bitaliiwo abantu bagenda okukyaka ne bababba obusimu ne babeera nga batya ngenda kukola bwenti ngenda kutandika okuzimba zi theatre ngenda kutandika okuzimba ebisaawe ngenda kutandika okuzimba ebintu abantu bacyakalira ebyo nabo bireeta ssente nti abantu bano bafuna ebifo byebakyakaliamu nga bali seefu bakomediani banabitone bafuna ewantu wagerereza abantu kuba eyo service gye bawa abantu entertainment kusanyuka okwo nti wemazimbira ebifo bagenda okubeera nga bawa service zaabwe eri abantu banaba bamanja ki abantu benyini babajja bawa akasente ate mbaterewo copyright law nga libakuuma kyenjagala okutandikirako abanigeria bali ku nsi ez'amaanyi abo bola baabo babanabo baani abo bali abanigeria abamerica aba Justin Bieber abasajja bagagga nnyo abo boolaba naye lwaki nti gavumenti yaabwe baprotectinga gavumenti yaabwe wa rights omuntu n'abeera n'eddembe nti kino ekintu zana kikuleetinga nina okufunamu akasente newe ndiba nvuddewo famire yange tejja kuddamu kulaba baavu buli awuliriza oluyimba lwange data gino emikutu egy'enjawulo gimusasula sente zigenda ku akawunti direct naye kati olaba Abannayuganda yakuliyetinga abazungu akuba hiiti emu obulamu bwe bwonna n'abeera nga talidda mu bwavu nga buli kwalya emikutu gimusasula naye wane Uganda waliwo abaana bakubye hiiti eggwanga lyonna naye nga ali mu bwavu nga n'akamotoka kamuvuga okumujja ewaka ogenda kuyimbira abayimbi abantu betakayina agenda kapangisa nti bannabitone bano wembateerawo copyright law baba tebakyalina kye bamanja nkulayira mu Uganda wano kuba akasente bagenda babakafuna mbateerewo eddembe babeere nga webaagala ebivulu byabwe babikola mu mukadde webagalira basanyuka baba bamanja ki theatre nzibazimbidde ebwokucyakalira ntaddewo security baba bakyamanja ki abo mbamba maze kino kiyita night economy yesebo ensi zigenda maaso nga zikula yesebo yo gitunidde otya informal sector bakolenga budde ki abo balina okukola kuba abo abantu bonna eyo informal sector oba night sector nti abantu abo balina okukola lwa nsonga oyina okugirekawo by the way kuba tusobola lwaninga gavumenti nga temuli informal sector be bantu ba wansi nti bakola ekiro be bantu bosanga batunda obuchipusi biki ebyo abo abeetunda ekiro ku mabaala okwo biki nina enteekateeka yaabwe njirina bakola ki njagala obbagondezaamu mbawa amateeka agabafuga ngekitya nti obakola nga wetunda tosasula ssente ki tebawa musolo kiki obwedde tebali mu mateeka oyaba batongoza saagala kubatongoza nga bwokimanyi kuba ndi musajja mulokole sikiririza mu prostitution sikiririza mu kwetunda naye abantu abo omanyi lwaki beetunda lwa mbeera yansi baagala ssente njagala obbateerawo emirimu njagala tandika projects za gavumenti ng'abantu abo ngenda direct gye bali bamalaya ng'obagamba otya nembawo alternative nti muve mu bwamalaya waliwo kino uva mu bwamalaya nkutandikirewo business nti kiki kyonoonya nti taata mbadde noonya kasente wenkakuwa nenkubako kyenkutandikira ŋŋanze gavumenti nembaako wenkutandikizaako nenkuwa polisi zino ziba nga zikufevalinga osobola okutunda kino osobola okukola kino osobola okuva mu bwamalaya nti nga nkuwa business nga nkuyambako ng'otandika nebyesuubizanga bingi kuba nkimanyi bisoboka muganda wange ebintu bisoboka omulembe guno simanyi lwaki abantu tebakyakkiriza abantu bali mukumbuuza sente ogenda zijjawa ogenda kujja otya ng'oli mwana muto nti mwami Museveni atukulembedde emyaka 4 n'etaano gigino ayagala giteekamu abantu tebakyekkiririzaamu abantu abavubuka tebakyayina ssuubi wobagamba ebintu tebakkiriza balaba oyogera bintu biringa ebiva ku mwezi njagala okuzaamu abavubuka b'eggwanga lino essuubi nti essuubi nzize beetaaga just kunzira mabega nembeera eddoboozi lyabwe wojjidde yesebo ng'era waliwo omuvubuka agenda ava mu lusolo lw'abavubuka kale naye nga muvubuka agambye atusuubiza ebintu byebimu nagamba you know what abavubuka leero nzize Uganda empya nga gyova okwogerako yennyini bamuyita Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu abamu bamuyita Bobi Wine olwedde naye agenda kujja esimbewo yogera luli muvubuka munno takyali muvubuka ali myaka 43 obuvubuka bukoma kwa 35 ensonga tomwegasseeko musajja mukulu
Tewegasse ku Kyagulanyi because mukulu kati ali mu liigi ndala. Saagala muntu yenna mukulu ajje mu kalulu kano era bagenda kunfunamu obuzibu bwa problem. Njagala nkikubulire. Buli kisa avudde mu myaka gy'ekivubuka. Buli kisa ovudde mu myaka gy'ekivubuka ng'oyagala okulembera oyagala tuditwala wa? Oyagala kutuuka kasoota nti ogenda kyusa future y'abavubuka. Tunuulira ku nsi ezikulembeddwa abavubuka gwe temuzeegomba. Nti nzize ndi ddoboozi ly'abavubuka era nkimanyi nti nzize kukyusa ggwanga n'ebintu byenjagala okukyusa mbimanyi. Ennaku ngiyiseemu mbadde obulamu bwange bwonna gye mpise manyiyo nti gwe ovudde mu buvubuka oyinza okuba olina ebirowoozo birungi naye watandika leeti gwe olina okuneegattako. Bobi Wine akagatteko. Kyagulanyi Robert Ssentamu His Excellency ayina kuneegattako. Mwami Museveni Yoweri Kaguta Museveni His Excellency ayina kuneegattako. Obateeketeekere. Mwami Mugisha Muntu ayina kuneegattako. Kano Dr. Kizza Besigye. Kano Dr. Kizza Besigye balina kuneegattako. Ne baŋŋamba nti kati olaba ki nti kino kyendaba. Ne baŋŋamba nti wano ne bagamba nti kati wano. Nti nti abavubuka baagala kino. Kuba njagala nkikubulye basigaddayo jjukira bweyongera okukaddiwa amaanyi gayongera okuggwamu essubi lyongera okuggwamu ne golozi ezimu zitandika okulowalinga. Kati bo balina kuneegattako bambuuza olaba ki bagambe nti kino kyendaba bangayidingemu bagambe nti kati nga bw'oli omuvubuka amaanyi okyagalina kino ky'osobola okukola kati gwe woolaba wetugenda otuteeka amaanyi tukuyambeko naye si bategamba nti bakulembere ki? Ogenda bawa emirimu baani bogeddeko Bobi Wine ogenda mu kifo kyaki? Njagala muwe kya presidential advisor abeere nga ampabula kuki ampabula ku bantu ba ghetto ampabula ku bantu abayimbi kuba Bobi Wine ategeera nnyo copyright law agitegeera amanyi kye yayitamu experience ye agimanyi agenda kuba muwabuzi wo era njagala muteeke abeere omuwabuzi tibuhabulwa ampabule yagenda kuwa tiwabula agenda kuwa bulamu ki Museveni political affairs ebyobufuzi kuwa bulamu ampabule. You know President Museveni was a demagogic orator of the century. Kitegeeza ki ekyo? Ayina obumanyirivu mu byobufuzi omusomako emabega. He was the sailing port of the century. Yaliko ebiseera ebyo nga yayina amagezi. Myaka giri? He was an iconic figure. Ejabanyerere. Exactly. But now he's a prisoner of age. Myaka gimukutte. Awummule. Musibe ali mukomera. Webale ya myaka. Aganye okukkiriza naye kati sekyenjagala omugamba nti taata okozeko kyokoze webale oweereza eggwanga jangu ompa amagezi jangu ompa amagezi olwo Besigye omutaddewa Mr. Besigye njagala muwe engeri gy'abadde ne Mwami Museveni mu nsiko njagala muwe okumpa amagezi ku bya security eyo njagala kuba ye mukulu Besigye obulamu bwayiseemu bamutomentinze nnyo amanyi obulumi Abannayuganda bwe bayitamu azze nga atubuulira Abannayuganda mukyuke Abannayuganda mumanyi ekyokukola Abannayuganda mwebereremu Abannayuganda kwegamba alina okwagala kunjuuka Abannayuganda nze nawagira Besigye nga nkyali muto nawagirako Museveni nga nkyali muto Mwami Museveni naye kati bakaddiye buli omu njagala mbeere muteeke mu area ye kuba kati olaba mukulu Besigye wamukutte obulungi n'omuwa okuba nga akuwa amagezi mu mbeera z'abantu eggwanga olikulembedde otya okitegeera ajja kukuyamba lwa nsonga amanyi abantu kye bayitamu amanyi okunyigirizibwa kyeki. General Mugisha Muntu njagala mukwasa magye ampe political commissar yogere ku magye olinamukko mu kyaka yenna ye ssebo taata wamukolerawa omanyi njagala saagala Bannayuganda balowooze ndi muntu wa bulijjo I am not an everyday person. Oli waddi. Siri wa bulijjo taata. Toli wa bulijjo. Nze buli kimu ekyetaagisa okulembera eggwanga. Wasoma amagye? Sasa nga lwaki nsoma amagye? Article 17 of the Constitution. Egamba everybody every energetic citizen of the country should undergo military training. A training of patriotism. Wagikola? Nagikola taata. Ekyankwanze. Wagala ekyankwanze? Nagenda. Nga neetaaga okumanya omuntu okukulembera eggwanga lino okubeera ng'omuntu ayagala eggwanga lino kyetaagisa ki? Ssebo taata kyova olaba nazze simanyi oba certificate yange nagireseyo ekyankwanze mukuma wange. Ssebo nagenda nenkola training National Leadership Institute Kyankwanze. Exactly. Bakakasa David Magezi David William. Ye ssebo.
yatendinga kibaita transformational leadership development course exactly okuva 16 June yesebo paka 25 yesebo June 2024 yesebo nasako omukono gwe wano yesebo director brigadier general Charles Kisembo yesebo nakola training omanye mundu emundu njimanyi oyagala ku jimpe omanye mundu jimpe kubikulira akabati otye I'm not an everyday person yanga sa what I want to insinuate siri muntu wa bulijjo nga bondaba wano so ogera fuga bana Uganda nga emundu ogimanyi buli kimu nkimanyi nakola training ene ya patriotism najikola kyankwanze nja kuleterako ebifaananyi ngemundu njikutte bwenti njikokinga njipanga nga ndi ne mu field siri wa bulijjo oba oyagala okulembera eggwanga olina okutegeera abasajja abeewayo obulamu bwabwe okukulembera eggwanga okukuuma ekyankwanze nekutwalayo ekyankwanze nze nanoonya wanoonya ki nanoonyereza ne ngamba ekyankwanze kyetagisa omuntu okugendayo abakulembeze abo makerere nga nali chairman electoral commission nayine access ne ngamba bannaaye ekyankwanze eyo ntuukayo ntya njagala training mmanye andi batugamba nnyo nti bw'ogenda ekyankwanze obeera wayina alemu tuba ngenda alimu yeekuleese enalemu ng'ereetaani igwe nze William nze Magezi David William newe obutwa bw'emmese n'enfa ogyeganye NRM njeganye nze NRM nze NRM nze newe obutwa bw'emmese n'enfa osomere ku mulembe gwayo oli mulamu ku mulembe gwayo sinagaana yakugemesa webale kalwaki ogiwagira ate lwaki njiwagira woba oyambye omwana oyagala garanti ki nti bwoyambye balina okukuyamba tuweereza Katonda era bamanye nti Katonda abawa obukulembeze bw'eggwanga lino Katonda yabugaba sagala baneekwase mbu nina kye nina okubawa toli project gwe project yani NRM nze William nze project okuba project ya NRM twalaba omusajja bamuyita Katumba yajja nayugumya abaana nibamuwagira bakazi nibamuwagira naye tumanyi yabulira nze era nawe tobula nze okungerageranya Katumba zani salute to the people who believe in me asigwegeranyeza ngambye bugambi Katumba namukubira essimu nze gwolaba omumanyi mumanyi Katumba oye ye mumanyi n'omwebuuza ku ki nemugamba mukama wange wali oli wokola ki wakomawa Katumba yajja nga ali dramatic chokola atutidde omulembe gw'abavubuka abalowooza abavubuka abagala okulembera eggwanga lyabwe kati nze otunda expertise gye nnina mu bukulembeze eggwanga olimpa as yesterday nongamba oyinza gwe muvubuka asana okulembera eggwanga lino twalwawo dda okitegeera nyago sibula batuwuliriza kubanga abagenda okukulonda 2026 teguli wala gutuuse kigambo ki kyolina eri abatuwuliriza ekiganiro kino kikuba kyamaanyi oli wanaakiraba wanaakiwulira kino ajagamba nti what omuntu gwenna okuba nti nnonda ye magezi wakukyusa otya omuvubuka ow'enkya wakukyusa otya omukadde ow'enkya maama omusomesa kino ng'obasaba akalulu right now bannaffe ogenda kutuma mu kamera eyo yennyini obasaba akalulu kennyini bavubuka bannange era nga bwe neeyanjudde amannya gange nze Magezi David William obukulembeze mbubaddemu buli kimu ekyetaagisa okulembera eggwanga lino nkirina njagala munneesige nina enkola nina amagezi nina pulaani nina policies nina sisitimu empya gyendeese nina ideology nina endowooza ey'enjawulo gyendeese okubakulembera n'okukyusa eggwanga lino njagala munneegatteko mudde emabega wange nkwate omumuli mbamulisize wa bwe tulaga kuba nze ndi vision bearer ndi muloosi njagala munneesige ebyobulimi ngenda bitutumula mu ggwanga muno ngenda abavubuka ngenda teekawo avenues we mugenda ofunira emirimu abantu abakadde ngenda teekawo retirement benefits abakadde mubeere nga mweyagalira mu ggwanga lyammwe ngenda bazzaamu essuubi mubeere nga muli mu ggwanga lyammwe naye nga mulina essuubi mu buli kiti kyonna abantu abali mu biti byonna mu ggwanga muno mbasaba mumpagire mbasaba muyimirire nange mbasaba munzikiririzeemu sizze kuvuma muntu yenna sizze kutyobola muntu yenna naye nzize okuleeta endowooza empya egenda okukyusa abavubuka sirina ssente za kubawa naye ndeesa ebirowoozo ebigenda okukyusa Uganda eno yesebo tuyanzege munaffe atulaba era atuwuliriza y'omwami oyo tumukwanjulidde olunaku lwaleero byonna mukube mu torch nga mugyagala byonna wanaabayamba tewali tabwa kusuubiza bingi obyewuliriddeko kennyini ngenda kusibye wano singa nti omundi ogunaddako see you when you see us.